dock where they are standing here, the law presumes that they are in Nairobi, and the court is sitting in Uganda. So, Mr. Chairman, that is an absurdity which cannot be condoned by this honorable court, honorable tribunal. So, on those grounds, Mr. Chairman, we pray that you be pleased to strike out the charge sheet, dismiss the case, set the accused persons free unconditionally, and have them discharged. We do so very sincerely. Kigambwa nti Dr. Kizza Besigye ne munne Obed Lutale nga 16 omwezi guno ogwa Novemba 2024 baasangibwa mu nsi eya Kenya n'emmundu ekika kya Pastora nga era baali bateeberezebwa okuba nga kiteeberezebwa nti balina enteekateeka etaataaganya ebyokwerinda by'eggwanga Uganda. Colonel retired Dr. Kizza Besigye, Haji Obed Lutale, and others still at large between October 2023 and November 2024, while in cities to wit Geneva in Switzerland, Athens in Greece, and Nairobi in Kenya, held meetings aimed at soliciting for logistical support and identifying military targets in Uganda with intent to increase the security of the defense forces. Colonel retired Dr. Kizza Besigye, have you heard and understood the charge directive of the ground? They have. But do you accept or not accept? Don't. Have you not entered? Haji Obed Lutale, have you heard and understood the charge directive of the ground? Yes. Do you accept or not accept? I don't accept. You are going to enter. Statement of offense on ground 2. An position of firearms. Oludo lwabi lugamba nti Besigye ne munne Obed Lutale baaliko enkiiko ze baali batuuze okumala akabanga mu mawanga omuli Switzerland, Greece oba Buyonaani n'ensi eya Kenya n'ekigendererwa ekyokutabangula ensi eno. Statement of offense on ground 2. The position of firearms under Section 4, Subsection 1 and 2 of the Firearms Act 320. Particulars of offense. Colonel retired Dr. Kizza Besigye, Haji Obed Lutale, on 16th November 2024, while at Riverside Apartments in Nairobi, Kenya, were found in an unlawful possession of a pistol model 27 KAL number 765, which is commanded the Monetary Defense Forces. Besigye ne Lutale kati bagguddwako emisango 4 ng'era gyonna gyekuusa kubeera okusangibwa n'emmundu ekika kya Pastora ssaako n'amasasi. Omuwabi wa gavumenti Raphael Mugisha ategeezezza nti bano balina okusooka okwebakako eruzira nga gavumenti bwe yeetegereza ensonga zaabwe n'okwongera okunoonyereza ku bujulizi obwongera okubaluma. So I advise that they can be remanded and the ruling of court will be given in the next hearing date. Then the issue of remand, I think the court can consider the prayer made by Council Kwabo. Mu kusooka kkooti esoose n'eyimirira okumala eddakiika 15 nga bannamateeka ba Dr. Kano Kizza Besigye ne munne Lutale abakulemberwa Elias Lukwago baagala okusooka okumanya ekivunaanibwa abantu baabwe oluvannyuma emisango egitegeerekese nga gyonna gyekuusa kukubeera na kyakulwanyisa Pastora. Lukwago ategeezezza nti kkooti eno terina buyinza buwozesa Kano Dr. Kizza Besigye kubanga emisango egyogerwako yagiddiza bweru wa Uganda. Byennyamiza kubanga zino charge sheet, zino charges ze baleese
simanyi na bwe tuyinza kuzidescribinga naye nga bintu bya kigwagwa kyenyinza okugamba bya kigwagwa ne bwe baali badde nga baagala okuteekawo ebisangusangu ne bajweteeka ku obaako wogamba nti kale biriko akantuntu akatonotono koyinza okugamba nti beekuusa ku kiyinza okuba nga ddala kyaliyo naye eno biringa byolaba ebiri mu muvi mu katemba muvi nti omuntu agamba nti emisango yagiddiza Athens mu Greece n'agiddiza mu Geneva Switzerland n'agiddiza e Kenya n'omuleeta mu Kotomaso